naye ate n'okuwuliriza gye tuli kwafuuka kungi kuba kati tufaayo nnyo okulaba abantu kiki batulowoozaako obuvunaanyizibwa bunene naye tukyebaliza Katonda nti atusobozesezza okutuuka ku kifo we tusobola okubaako obukulembeze bwe tugaba eri abantu. Sisi abantu bangi bakutunuulidde ng'ekyokulabirako kinene koze obaddewo mu mbeera yonna okuviira ddala eri mu ghetto paka kati we muli bubaka kibuyinza okuwa abaana abawala naddala bano ababuukabuuka eno n'eri buli time gy'otuukako mu bulamu erina by'olina ogikolerako bw'oba nga olina emyaka 2 olina ky'olina okukola bw'oba olina emyaka 10 ng'omuntu waliwo kye bakusuubira okukola bw'oweza emyaka 2 era olina ky'olina okukola kati nkubiriza abo batanaweza myaka gya kukola by'abantu bakulu okusooka bakola ebyo bye balina okukola mu egyo emyaka kubanga mu maaso awo mu butuufu ojja kubeera n'omwami ate nga owulira oyagala odde mabega obeerewo ng'ate tomulina so bakole ekyo kye balina okukolamu ekyo ekiseera. Okay, how do you handle politics and marriage at the same time? Because si kyangu okufuna balance wakati w'obulamu bwo obwa bulijjo n'emirimu nga tokitadde ku politics naye naawe ku mulimu ogugwo bw'obanga oli maama muzadde awakoleseeyo omwana wo nga maybe tananywa na chai naye ng'olina okujja okole so ng'omukyala Katonda kye yatuwa obusobozi okwasaganya kino na kiri ngezaako sinza atuukiridde naye ngezaako okulaba nti buli kitundu nkikwatako. Abakyala wola besawo ne balina batuusobera successful oba there is still something missing in them? Abakyala bagezezzaako okubawa omuwaatu bagezezzaako okubawa space but there is a lot missing. There's a lot missing because we are outvoiced and outnumbered by the men in most spaces. We are outcompeted, and when we avail ourselves and come to these spaces, we are not given enough time to express ourselves simply because of our nature of being a woman. So we have to fight harder. So abakyala abatuuse gye batuuse balina challenge ya kusika ku bakyala bannaabwe babasitule tusobole okuba abangi. Yes, ebifo babiwadde naye amaanyi amatuufu bagatuwadde. Tulaba minisita gye bali ba ministers, ba prime minister, ba deputy presidents, ba MPs gye bali naye balina obuyinza obukozesa ebifo byabwe oba eriyo omusajja ali emabegaawo akola naye nga bo baliwo nga kifaananyi. So manye ebifo babitaddewo ebitonotono naye ate tukyetaaga okuweebwa omwaganya okukozesa ago amaanyi. Omwami wo akuyita superwoman bintu ki by'omukwera ebikumbula ebwenjawulo okusinziira ku bantu abalala? Tumukubira essimu tumubuuze. Sibimanyi mukwano. Simanyi naye sobola okubuuzayo. Sisomangako ku mawulire. Ku radio sisomanga ku mawulire ku radio naye nga nkula tata wange yagulanga amawulire nantuuzaawo nenga soma New Vision monitor tenajja New Vision olumuli so dayanguyirwa okuyiga okusoma olunyankole so olwaleero bibadde byangu kuba olunyankole n'oluganda teri njawulo eryawo. Watiddemu nga bakuyita okujja osoma moti watiddemu nga bakugamba nadde siriiko ku mukutu naye nasanze amasimu mangi ne messages nyingi okuva eri tiimu yaffe ya media nga bansaba okujja okusoma amawulire nemanya nti it must be an important occasion era nenconfirming okusinziira ku muwendo gw'abantu abantuukiridde okikola naye nkinyumiddwa. Ekibuuzo kyange ekisembayo. Tunuulire most people naawe ng'omukyala abantu bamisinga omwami waffe ku stage. Do you miss him on stage as well? I am Bobi Wine's #1 fan. I miss him on stage, yes I do. Kyekyo kye mbalina okubuuza. Omisinga omwami okusinga singa ofuna omusaba alina obuyinza obwokubagamba alina obuyinza naawe sirina kye mbagamba ate nabo tebalina kye batugamba. Yesogera mwami ku stage.
ajja kujja ekiseera nga kituuse. Kyemanyi nti mumisinga ku stage nze nga faani w'omukolo. Olwaleero kiri nti abaami balina okukolera abakyala beko n'enteekateeka zaabwe. Omukulu omulese otya ewaka yakadina kateekamu gye nzira mbadde sinatuuka kanva lugendo nziraka kansooke ntuuke ndabo bagyali tutandikira ku ekyo. Awali ebirungi wabeerawo ebibi. Awali Yesu ne Katonda osangawo Sitaani. Kyekimu n'ekiri ku social media. Engeri social media eringa ekisaawe omuntu ayingira n'afuluma nga bw'asanze. Era mu kisaawe abantu bwe bazannya akapiira abamu boogera ebirungi abalala boogera ebibi. Bw'oba ng'olaba social media ekumalako emirembe nsobola okuwabulamu nti weeweemu akadde ove ku social media katono osobola okussa. Naye ate abo abali ku social media ng'omulamwa gwabwe gwakulemesa balala kubeerawo kubatyoboola especially nga bavuma abakyala okusinziira ku kikula kyabwe. Njagala okubagamba nti mwonoona obudde bwammwe era space eyo bagiteekawo lwa bulungi si lwa bubi. Naye nga nsaba nti gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna n'ebitongole ebivunaanyizibwako basobole okuwaayo omukono gw'etteeka gukole ku abo abakozesa emitimbagano obubi. Okay, bw'omu ku bakyala bakozesa emitimbagano abantu baali beebuuza eyo gw'ogiddukanya. Nina emitimbagano mingi egiriwa especially tukulanga oddamu oyinandikewo akateeka yako emijoozi bitwali mwakuti wamanyi kibuuzo kyamanyi mbadde sikisuubira leero naye baturecruitinga tulina abaana basatu awaka abawagira maniyo era birds of a feather flock together. Wabagambe emijoozi tegiddeeka. Sinatuukayo gyendaga sigisangayo naye platforms zange ezimu nzeddukanyiza endala ziriko badmin si buli kimu nti mba nkiraba naye Facebook era eriko abamu abagiddukanya naye nange mbeerako. Okay. Waliwo omukyala yavaayo n'akola comment ku mutabani olw'osiba enviiri n'ovaayo naawe n'omuddamu agamba yakola ekintu ekibi osiba enviiri n'omugaa nedda buli omu alina emiddembe. Oyo namugobe yakiwandiika. Especially the women of this world for being able to reach this day and to see them being celebrated as females, as women who impact our society. My main message to all the women out there, especially the women born in this generation, is that they should use the available technology and the exposure to improve on their skills and to access information about health and about entrepreneurship and about business. It's a space where women have endless abilities. So I encourage all women to embrace technology and to take on the available social media platforms and apps to improve themselves and the lives of the people that they love. Nze Pauline Sense Kanjako. Yes, sir. Nze nga omukyala oba ffe nga abakyala because today lunaku lw'abakyala in general lunzijukiza ebintu bingi oba lundeetera okumanya ebintu bingi nti it's the day ffenna lwe tutula to reflect on ourselves nga abakyala ne twerowoozako ebintu here and there. Obuvunaanyizibwa bwaffe buli luddawa amateeka gaffe tugamanyi nga ffe abakyala bintu bingi okutwaliza awamu ku nsonga zibadde zitambula okuli women violence nosanga nti abaami balina engeri gye batulugunyamu abakyala golowooza ki ekyetaaga okukolebwa mu ggwanga okubanga abakyala baba ne eddembe okubanga tebakwatwako? Nze ngamba ebintu bingi ebyandikoleddwa okubanga abakyala ekisookebwako twandyetaze okubanga tusooka okusomeseza ddala abakyala okumanya rights zaabwe zeziriwa okumanya ddi we balina okuyimuka okulwanirira eddembe lyabwe ng'abakyala okumanya ddi when to talk as women okusomesebwa kubanga abakyala bangi bali mu byalo eyo tebamanyi mateeka tebamanyi ddembe lyabwe tebamanyi ddi we balina okwogera nga bo abakyala.
naye ate obuzibu obuli abakyala nammwe olumu mu kisussa osanga omukyala ebyaddala nga asusiza bw'amanya nti bw'anaakwatibwako poliisi egenda tulugunya omusajja nosanga ate omukyala ayagala afuuka omusajja ewaka lwaki mukola ekintu bwe kiti ekyokwagala okwegulumiza ate sigenda kuva dda ne mu bajjajjaffe kimanyiddwa nti omusajja gwe gubeera omutwe omukulu naye abakyala ennaku zino mwagala mubeera emitwe emikulu sigenda kubawolereza nnyo naye nze kyemmanyi waffe mu Buganda tugamba nti wonyigiriza ennyo ennyindo ogikola ki ogireeta omusaayi so it's that time when omuntu awulira nga you have pushed them too much nga tebasobola kukistandinga anymore okitegeera era ndowooza ebiseera bingi twesanze nti abamu ku bakyala abo beobola nga gamba omusajja oyo ambonyabonyeza ebbanga ddene you know so olunaku lwakeera ku makya to be like no kati nedda essaawa eno kanyimuke neerwaneko nga nze omuntu okitegeera aho wekibeera that is the time when they wake up to know osusiza ssebo kati nange kankole bwe nti abakyala ennaku zino nga mujjumbidde okwagala abasajja abalina ssente bokka bokka ng'omusajja ne bw'ava eri ng'omulaba wa kitiibwa tokyagala ate toyagala omusajja ow'emyaka 7 kasita aba ne ssente that's so funny ekintu ekyo kyenja okugamba nti abakikola nabo balina ensonga zaabwe wabula ate nga nze nandiwagidde nnyo omukyala sigamba nti bagumiikirize nnyo ate obwavu naate nandiwagidde omukyala akeera ku makya n'ofuna omusajjawo you start from the scratch you grow together ne mukola mwenna in the future omusajja ono ne wabaawo obutakkaanya bwonna obubadde wagamba mbutuufu omukyala wange tukoze tutya tutobye naye but for these men bemusanga already nga bakoze balinamu muli ekintu nti ndaba wasanga biwedde tawulira mbu osaanidde okufuna ku share ye because akimanyi toyinaamu maanyi na mukono gwo ate abawala b'ennaku zino bagamba balina eŋŋombo gye bagamba mbu eŋŋombo ya jangu twezimbe at least agenda simanyi muggeyeena anti obuzibu obuliwo wagala kufuna mwami mutandikire from the ground mwezimbe mwenna oyagala osanga omusajja alina ebiwedde obuzibu obuliwo nti ate n'abaami bano betukola nabo babetukula nga twesitudde ffenna sometimes walaba nga atuuse waggulu eyo ebiwawaatiro biba bingi atukesa n'alaba nga ate gwe gwakuluusanyiza ennyo from the start tokyamusaana n'akusuulawo just like that ate n'agenda anoonya omuntu atamanyi nawa gye muvudde atamanyi biki bye mukoze mwenna okitegeera so nawesanga babikooye bambi naye kiva ku wawe omukyala aba atuuse ku level gy'okuba nti omwami atuuka akaseera okuba nga mulaba nti takyamusaala biki ebitera okubaleetera okulabika mu baami nti temukyasaana ngenda kuwayo ensonga bbiri ensonga esooka abakyala mukimanyi nti tuzaala ate buli mukyala w'ozaala tosigala kyekimu okitegedde kale ate wojja ne wesanga ozaalidde omuntu atalina buvunaanyizibwa kulabirira oddewo olabike bulungi abasajja bangi abakazi baabwe waka tebabalabirira obadde okimanyi oyo maama w'abaana aleera abaana abeera waka okitegedde kati agenda kusanga nga she's no longer attractive why nti waliwo n'abakyala abanafu olw'okuba nti abeera waka atuuka ekiseera nga takyefaako kati bambi omwami ono ne yeetamwa ngalaba tokyamusikiriza ati n'agamba nedda I think I need someone better than this. Why? Abakyala ennaku zino nga muweebuuse. Kuki? Because tulabye ebivvulu bingi fe ababibeeramu n'osanga omukyala avudde waka. Yes, sir. Ng'omulaba either mufumbo wadde si mufumbo. Yes, sir. Ne n'atuuka olw'okuba ayagala nnyo omuyimbi n'amubuukirabuukira kati niyeeyambule because emabegaawo waliwo performance bafana gye yaliko. Muwala wali omulaba nti muwala mukulu muwala alabika okuba nga yeeweesa ekitiibwa naye ng'engeri gy'abuukirabuukira omusajja bafana n'amwegobako muwala n'alemerako muva ku excitement nga nnyingi nnyo mu bakazi eri basereebu. Nja kugamba nti ndowooza ekyo kiva kubanga omuntu tali exposed enough. Okitegedde because there is no way wogenda okubeera nga you are used to that kind of life n'olaba omuntu and you get excited all of a sudden just like that ne weemalamu gwe ng'omukyala okitegeera abantu abamu ndowooza oba nkitwale kati na ku baami baggalira nnyo oba abakyala baabwe n'abazadde bennyini naffe tukikola obeera n'abaana ewaka you don't let them to go out there and see different things okitegeera kati waafunidde omukisa to see that is like taking advantage of that
okitegeera so ne weesanga nga muli yeemazeemu ak'obuntu ng'omukyala oba ng'omwana ow'obuwala just because nti ekintu alabye kipya you understand obuzibu we buva ndowooza gwe ng'omukyala kunakumirwa mmwe mu abakyala ensaba mukyala ki gwenza okwenyumiriza mugoga nti akoze ebyenjawulo mu Uganda akoze ebyenjawulo nyina abakyala bange bangi like there are 5 of them abakyala bennenyumirizaamu ennyo babenneegomba nyina omukyala bamuyita Rosemary Seninde omukyala oyo mwagala nnyo ensonga lwaki mwagala nti y'omu ku bakyala abatunuulidde ennyo omutindo gw'abakyala n'okubasitula okuviira ddala ku mwana ow'obuwala y'omu ku bakyala ataddewo ekyamaanyi oba ettafaali eddene okitegeera okulaba ng'omukyala amanya nti mu butuufu omukazi teyandyetagiddwa kubeera mu kiyungu yes mu kiyungu tulina okubeerayo because ffe ng'abakyala n'obuwangwa bwaffe butulagira nti omukyala abeera mu kiyungu but in this century omukyala alina okubaako ekintu kyakola olina okuva emmanju eyo n'obaako contribution gy'oteeka ewaka omukyala ow'okubiri yandibadde omukyala Lumumba contribute nze kinene nnyo ku kusitula abakyala naye ndowooza emirimu egimu mugiraba abagezaako okumufollowinga ebintu ebimu byataddewo waliwo omukyala ow'okubiri tumuyita Hajati Mbowa owa Women Council actually ndoza this morning nfunyeeko kasimu netwogerako like y'omu ku bakyala abagezezaako okusitula omutindo mu bakyala okubasomesa okumanya eddembe lyabwe okubayigiriza okukola when are you supposed to wake up as a woman and think about yourself and think about the family you have olina okulowooza nti kati it's not about my husband at home it is about me as a woman so abakyala abo bambi bintu bingi nnyo bye bakoze era ndowooza abakyala abasingeyo twandibadde tubafuula ba role model baffe ne tubatunuulya ne tugezaako okulinnya mu bigere byabwe Yes, sir. Mu government tulaba nti abakyala bagezezaako okuba nga bateekebwa ku mwanjo. Yes, sir. Abula Prime Minister mukyala, Vice President mukyala, n'abalala bonna bonna era nga basinde bonna nga bwezonyonyola. Naye ate eno wansi basigadde nnyo okusosola mu bakyala mu mirimu oluusi bali mwadde n'akola kinaga nti naye gyali mukazi ayinza obutakisobola oza gavumenti yalikoze etya nga bwe yagala okusitula omutindo gw'abakyala oza ki kyeyalikoze okulaba nga yamalawo embeera eyo okusosola mu bakyala kyensooka ddala okusookerako oba okwebaza ekisooka nsooka kwebaza mukulembeze waffe omukulu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti atadde nnyo ettafaali ku kitonde ekikyala n'abaana ab'obuwala nzijukira mwenna mulaba ebibiina muzeeyi byataddewo mulabye engeri ki ssente zaateekawo eyo mu byalo abantu mwabe wano mu sentru ate gye mutatuuka nakutuuka okulaba nga abakyala bano babaako obuntuntu bwe bakola mulaba ebibiina bya NADS abakyala abaliyo nga balima naye nga ssente bazigyewa mu gavumenti nga gavumenti ye supportinze organizations ezo so mpozi kyenyinza okwongera okugamba gavumenti nga wongambye nti olowooza ki kyeyandibadde ekola right now ngamba gavumenti esooke eteekawo ebibiina ebyenjawulo okusomesa ennyo abakyala ku ddembe lyabwe why nti nkirabye nga kiri so challenging nti bw'ogenda deep in the villages waliwo abakyala bangi abatamanyi ddembe lyabwe bambi beetaaga okusomesebwa ennyo okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka buliwa okumanya amateeka agabatwala ng'abafumbo gali luddawa recently ndowooza mulaba ebitambula mu mawulire how many like weba mistreating abakyala baabwe mumaze emyaka 10 omusajja omwinamu abaana 3 just because temugattibwangako is like wano tubeera boyfriend and girlfriend you know we've been cohabiting neryeteeka lyeta government erikyuse mukwata ogenda kumana na musajja myaka 10 it means buli kyemwinamu kikoze ki mukikoze mwenna abakyala abo nabo beetaga babeeko engeri gye baba compensatingiramu obudde bwe baba bamaze nti temugenda kubala abakyala bano bali mu bufumbo buno bwe kooti bwekola ki bwebala oba bwericognizinga ne bano mubala obudde bwe baba bainvestinze mu baami bano n'abaana be baba bazadde babeeko engeri gye baba bakola ki ba compensating at that time so government etereze mu mateeka ago government eyongerewo like vocational schools but this time around zibeere nga zisomesa abakyala not alone bano abavubuka myaka 2 you know waliwo abakyala bangi myaka 4 naye nga ali awo like talina skill yonna mu bulamu bwe all along abadde mukyala mufumbo waka you know
time etuuse aluzinza amaka tamanyi where to start from. Why? Amagezi alina matono, like they have little knowledge on where to start from and how to go with life. So twandifunyeyo okusomesebwa okwenjawulo about that. Yes, sir.